Buli lukya enkola ya Yinsuwa eyongera okunnyikira mu ntambuza y'emirimu mu mawanga ag'enjawulo wano mu Afrika, era kino kizze kiyambako amawanga gano okusituka mu nkulaakulana. Mu kaweefube w'okutumbula Yinsuwa mu mawanga ga Afrika, abakungu b'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulungamya ku nkola ya Yinsuwa mu Uganda, ki Insurance Regulatory Authority of Uganda, bavaayo n'ekigendererwa ky'okubaganya ebirowoozo ku kutumbula Yinsuwa mu Afrika. Ensi 16 weeziri wano ne regulators 13 okulaba butya butukubaganya ebirowoozo okuleeta ebintu ebiyamba Munnayuganda oba omuntu yenna agule insurance naye nga yeeyagala. Ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulungamya ku nkola ya Yinsuwa mu Uganda, ki Insurance Regulatory Authority of Uganda, Alhaji Ibrahim Lubega Kadunabbi agamba wakyaliwo okusoomozebwa kw'omuwendo gw'abantu obutamanya bukulu bwa Yinsuwa eri emirimu gyabwe. Twagala okwongera amaanyi okulaba insurance ez'obulamu, insurance ez'okwetangira nti n'omuntu bw'abeera afunye ekizibu zisobola okujja ne zimusasula, zonna zibeere nga tuzongeramu amaanyi. We are working with IRA Uganda to harness innovations, work with young people, provide them with the rightful support, give them technical assistance, give them capital. Omubaka wa Bungereza mu Uganda, Kate Obi, agamba nti amawanga ga Afrika mangi ekikyagasibye mabega bwe butettanira Yinsuwa. You can see just the potential for growth. You contrast that with 90% of people in Europe being covered by a variety of social protection policies. That contrast is absolutely huge, and we as the British government are committed to closing that gap. You can all see and you all understand why that is absolutely essential. Kate Obi agamba nti wabula singa abaddukanya Yinsuwa mu Afrika bongera okuteeka essira ku tekinologiya n'obuyiiya mu Yinsuwa, enkyukakyuka yakulabika. It allows people to get on with running the businesses they are there to run. It lets them focus on core business, and in that way it drives development and it drives growth. This matters at a macroeconomic level. Evidence suggests that countries with developed insurance markets suffer, as we've heard, much less from disasters in terms of impact on GDP, and countries with developed insurance markets have higher percentage GDP growth rates. Olukuŋŋaana olw'okubaganya ebirowoozo kutumbula enkola ya Yinsuwa mu Afrika wamu n'okutumbula ebyenfuna by'amawanga ga Afrika lwatandika ku bbalaza Sabbiiti eno, era nga lwetabiddwamu abakulu b'ebitongole bya Yinsuwa okuva mu Afrika abasoba mu 16. Titus Jemba, BBS Terefayina, Gambuuze.